fenna nabagenda okujja okwesimbawo obubaka bugenda okutambuliza bannayuganda bonna bubatambuliza. Omuvubuka oyo Asadamani Makebe mukozesezza ng'example mu video eno simply because ebintu bingi bimutambuliddeko ko abantu bangi babucriticize si yeyeka n'abantu abalala bangi abazze beesimbawo nga bafuna criticism ez'enjawulo. Naye kino njagala nkyolekeze eri Abannayuganda abalina endowooza egamba ono omuntu tajja kusobola kino, ono omuntu asobola kino. Ensonga lwaki twekuumidde emabega ne bwe tubeera ku mawanga ga Bulaaya okubeera nga ffe mulimu emirimu gye tulowooza nti oyo tagisobola, yeyo embeera eyo mwe twekuumira. Oli n'agamba oyo tajja kusobola kino, oyo simanya kino kisobolwa ono. Mwani yabagamba nti mu nsi omuntu yazaalibwa amanyi ekintu? Ozaalibwa nga oli blank mu bwongo bwo nojja ng'osomesezebwa busomesebwa ne byoyiga ku lulwo ensi by'ejja ekusomesa ebyenjawulo n'ogenda ng'ositowalinga mpola ku memory yo n'osobola okukola by'okola olusawa zino. Abali mu bukulembeze bonna tekuli yazaalibwa nga mukulembeze. Buli ali mu kifo kyonna kyonna waali abagagga ab'enjawulo mumanyi Bahaji Amisi baani baatandika bwe bali si bwe bali, wabula ensi n'ejjanga ebasomesa through graduate process eyo gye bayitamu ey'okusoma mpola mpola ne bajja nga bakola ebintu bingi ebibaleetera okufuuka oba okweddabulwa okuva mu system oba okuva mu mbeera emu gye babaddemu okutuuka mu mbeera endala. Naye etya nga bazze bavuga mpola mpola ekintu kyabwe kyekiriwo essaawa zino ku baana abeesoboddeyo okuba nga bakulembera olunaku olwaleero okugenda okutuuka waggulu. Nkuzayo wali okugamba nti ono tajja kusobola, gw'okijja ku kyokugamba nti tajja kusobola. Bwaba nga balina qualifications ze baateekawo empapula nti omuntu alina okwesimbawo alina kuba n'empapula wese azirina nti yes tick. Emyaka egimukkirizibwa okwesimbawo agirina nti tick. Ebisaanizo ebimukkirizibwa okwesimbawo Munnayuganda yes tick. Then ojjawa audacity egamba nti ono tajja kusobola. Kwe comparinga n'ekiri kyenkugamba nti abaana bangi ababa basobola okukola emirimu egy'enjawulo naye olw'okuba nti baba n'okutya kuli n'ebigambo ebibagambibwa nti kyakwatibwa nga kikwate egyo emirimu tojja gisobola. Ku Bulaaya omwana n'abeera nga alina qualification ezisobola omufuula ekyala mu kampani emu ku Bulaaya naye ne bamugamba ebyo ebifo bitulwamu banene, bitulwamu abanene wakigezaako n'olaba nga tosobola ddala toli qualified kutuula mu kifo ekyo oba nedda owulira buwuliza bigambo tebajja kukuwa naye n'otwala ekyo. Kati eyo mentality yatuzimbibwamu ng'Abannayuganda naye ng'ate buli kimu kisoboka. Abatutte obudde ne bagezaako ekyo kye basuubira kye babagamba nti tekisoboka bambi babikoze. Singa tunejjamu mentality eyo tokisobola tajja kisobola kiri bwe kiti ne bwe kigenda tuyamba okwerevetinga n'okuzimba eggwanga lyaffe okubanga lirimu abantu abagundivu abamanyi ebintu ebyenjawulo. Abantu bangi abalina bye bakoze sirunga baateeka ebbali ebyo bye balowooza oba abantu abo abasobola obbagamba nti gwe kino tokisobola. I'll give you an example nja kukozesa Bulaaya mo nti bw'otunuulira omuntu agezezzaako kujja ku Bulaaya n'akimakinga ne elevatinga from A to 0 avudde ku birowoozo by'abaamusooka yabamugamba olina kutandikira wano nga ye alina ekirowoozo kye yajjirako. Lwaki oŋŋamba nti eno siti ngenda kuba ndireetinga? Lwaki oŋŋamba nti eno siti ya palamenti sigisobola? Nga nzezza omutima gwe guŋŋamba nti ngisobola era nga ndabye bangi nnyo abakimakinze okubanga bakisobola. I'll give you an example of nti bw'olaba honorable Zaake Ebisanja bye yakamala mu palamenti yawulako emyaka gy'alina essaawa zino olabe yajja alina emyaka emeka gwoza singa baamugamba nti tasobola yalituusaawo waali. Ekyo nga nkizizza ku bbali nkuba ngenda kugamba nga ndireetinga n'abali ku Bulaaya basobole okuba nga bakitegeera kino nti omuntu asobola okujja n'akugamba gwe tojja kusobola kufuuka kino oba nti buli ajja wano ku ggwanga bwe riti alina sookera kukola kino alina sookera kukola mu bakadde. Nze nzize nkugamba nina kyenjagala okuba njagala kuba musawo bw'oŋŋamba olina sooka kukola kino nga nze nina opportunity yange ngamba nti ngenda kubeera omusawo. Lwaki toŋŋamba nti genda ogezeeko ne obumanyirivu oba qualification z'olina applying obusawo labo baba basobola okukuwa obusawo notaŋŋamba nti sookera eno jangu okole nyina emirimu gy'owansi. Si kye baatutondera okuba nga tuba ndireetinga ekyo nga bwe ndireetinga ne ku baana be bagamba mbu tebajja kusobola bifo. Omwana ze omugambye yagambye nze I feel I'm fitting to be a member of parliament to represent this constituency. Gw'omugambye okusinziira ku kiriwo ku myaka gyo n'ebyeyogera tojja kusobola. Abantu bangi bakyuse. President Robert Kyagulanyi Ssentamu azze yaweerako example ez'enjawulo. Look at me 10 years ago and the current Bobi Wine. Regardless of biki bye nali nkola, people transform
from one person to another, from okubeera nga nti alina kyeyali n'ekirala ate ekirala buli muntu yenna bashepinga mu shepinge gwoyinza okulaba omwana ono n'ogamba okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga ono tajja kusobola bukulembeze. Sooka weebuuza ekibuuzo be wasindikayo gwe bw'osuubira nti baakabi bamanyi kye bakoze. Kiki kye kirina okusooka okujjira mu mutwe weebuuze ddala kiki kye bakoze okitegeera. Bw'oba olabanga nabo bennyininyini be wasindika bolowooza nti bategeera tebalina kye bakoze lwaki toleka ono n'agenda n'olaba empeereza ye. Buli muntu yenna ayiga okusinziira ku mbeera ki gy'oba omutaddeko. Bw'oleeta omwana ng'oyo Sadamani Makebe from nowhere abadde ajja ayogera ebintu bye ebyenkyukayuka on different on his social medias, but right now ajja ayogera ebintu ebyenjawulo kati right now azze out of the blue nga tewali muntu n'omu akisuubira n'abaana abalala bangi n'avaayo n'agaa bu jagala kifo kya member wa parliament lwaki omugamba nti tasobola. Bw'abanga abadde ajja akulisizinga ensonga ez'enjawulo ezimu n'ojja n'omuwa blue comment n'omugamba Asadamani okusinziira ku kyoyogedde wano I see era n'abikula amaaso abantu bangi ab'enjawulo gwe lwaki olowooza nti bw'ate bw'atuuka mu parliament n'agattibwako abo abakulembeze bamugamba abagundiivu ne bamushepinga. What do you think this person tasobola kufuuka muntu ali beta n'okusinga ky'omulowooleza kati? Lwaki twagala nnyo okumenyaamenya than okuzimba? Tewaliyo mukulembeze gwe gw'otwalanga mukulembeze gwe batazimbye kuva meka. Naawe mujja mugamba nti Honorable Mpuuga mugamba bateeketeeke baani aba bateekateeka bazimba bazimbe. And NUP as a party tukkiriza nti esobola okuzimba abakulembeze abaayo from the scratch ne basobola okuweereza eggwanga depending on merit. Wabula si kibi bagenda maaso. Lwaki sente ze tusinga okufiirwa kuva mu ggwanika ly'eggwanga ne bawulira nga bagamba trillion 10 trillion ameka trillion meka zagweredde mu corruption. Lwaki sente ze zonna zigwera mu ebyo lw'abakulembeze bano abakibogobe tuteka lwaki tetuteekayo bano abanaasobola okugendera ku kigambo ng'amanyi avudde wansi avudde mu lunnya agenze kulwanirira bannayuganda. Banaye bano abaana basobola. Naawe kennyini osobola naye kennyini nsobola okukera ku makya ne ŋŋamba naawe okusinziira ku kyenjagala ngenda ku siiti ya member wa parliament ani agenda okuŋŋaana. Ssemateeka nzikiriza ow'eggwanga ndi munnayuganda. Nina qualification of academic documents ezinzikiriza okwesimbawo nzirina ziri valid. Emyaka eginzikiriza okwesimbawo mu constitution ya Uganda ku kifo kya member wa parliament njiweza. Gwani angamba musisobola kwesimbawo bwe kuba kwogera all of us we can. It's just a matter of okutuula wansi n'osengeka kiki oba ogenda okwogera eri abantu. Tukwaye ba politician bannange. Ba politician most of the things bye mulina kujja kulimba abantu mu manifesto zammwe ngenda kukola kino ngenda kutereeza ebyenguudo naye ng'okimanyi bulungi si ggwe okola enguudo, it's government. Bw'olina kutuusayo ebirowoozo byo gavumenti bw'eba ekimanyi nti tejja kukola luguudo lwo ne boonalwana otya. Gwe kennyini omubaka ne bw'oba ng'oli mulungi ng'oweereza in a good way wabula ng'okyali mu system enfu you also going to look kuba mufu. Naawe kennyini ogenda kulabika ng'oli mufu lwa nsonga system gy'okoleramu nfu. Bw'obeera kukuba ng'ovuga emmotoka nfu nga byekola byonna bifu ekufuula duleeva omufu oba ekufuula duleeva omubi. Is the same applies to governance. Bw'obanga system of government gyo operatingiramu nfu ereetera abantu okuba nga babonaabona, ereetera ebbula ly'emirimu mu ggwanga, ereetera okuba nga enguudo tezikola mu ggwanga, ogenda kufuuka MP omufu, ogenda kufuuka omukulembeze omufu mutendera gwonna gw'oliko yagalagana akkiriza lekayo. Not until nga system zimaze okutereera nga zoperatinga equally and normally. Ewatali ekyo don't expect anything okubanga kigenda kuoperatingibwa mu system ogambe nti kyoperatinga bulungi. I liked his submission we yabadde submittinga abangi bayogedde ne ku nviiri enviiri si ze zifuga. I'm using this Sadamani Makebe as an example, but I'm talking about all bona abeesoboddeyo okubanga beesimbawo ne bafuna criticism mbu tebasobola. Yabadde mwerufu mu kyeyayogedde era statement eno najagadde lwaki nze najagadde okuvaayo n'agamba abantu b'e Busiro North sigenda mbasuubiza nti nina bye ngenda okubakolera nedda kubanga sigenda sobola kuoperatinga fully
and equally mu system of governance enfu. He was right. Change ogeddeko emabega nti buli operatingiranga mu kintu nga kirabika bubi still nawe ogenda kulabika bubi. Buli wobeeranga mu bantu nga bye boogera bya kisiru ne bwe bagwa mugezi asembayo bwe banaakutuukako they are going to pinpoint you also as a stupid person because abantu b'okola ki b'operatingiramu. So tuleme kunenya abamu kwaba balemereddwa okuba nga bakola bye bakoze wabula tukoze tutya okukyusa ekyo. Yensonga lwaki abaana bano bakera ku makya ne beesowolayo. Yensonga lwaki oli akera ku makya ng'alina essuubi nti nze oba oli awo nja kugatta ku ddoboozi eri abo abagezezzaako kubanga twabalonda bagende batukiikirire basitule amaloboozi ag'enjawulo nga balemereddwa. Yensonga lwaki abaana abo bavaayo ne bagamba nti kaffe tugende tukole ki tukole okitegeera. So mu mbeera eyo abaana mubaleke bagende babeeko n'okuba nga babaako bye bakola n'okuba nga batuukiriza. You understand? Tomumma mukisa, muwe omukisa, agenda akulaga eki kyasobola okukola. Betuleseeyo kumala for over 40 years. Batandika bakola birungi. Ne badda ate okwoza bye baali boozezza nga babyanise bulungi ne batandika obyanulayo nga babyanika mu ttaka. Can you imagine? For over 40 years. You cannot tell me. Be bakoze babikoze, I agree. Waliwo ebintu ebikoleddwa under the regime of President Museveni nga birabwako. But n'ebitakoleddwa bye bingi. Nekirala baganda balugera nti atava ku kita afuka wankindo. Mutuuka ekiseera ne mugetting out of ideas. Because of the longevity you have been in a place. But when you retire and leave people with the new ideas came in, mubaleke tulabe bo banaakola batya under their system. Tubateekeko amaaso tubalabe. Wabula mubuna abeera awo nti because onaludde mu bukulembeze yalina experience yasobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Who told you? Who said? Twa tusinga amawanga agakulaakulanye okusinga okukyusa abakulembeze. Look at Kenya. It's not too far. Abakulembeze Kenya be yakalaba for the last 40 years. Nga ffe tulina ogu. Look at US. Abaliwo last year wano mu US yalina mukulembeze mulala. Today there is another president. That means there is a transition of power, transition of ideas, transition of actions. But the all aim eba ya kutuukiriza ki? Kutuukiriza ggwanga, kulaba ng'eggwanga ligenda mu maaso. Ye idea bonna gye basinziirako oba gye batunuulidde idea ya kutwala ggwanga mu maaso oba goal ya kuvuga ggwanga nga tulitwala wa maaso. Unlike our system. Mukulembeze omu ne batandika okukiraiminga yalina simanya capability, yalina simanya obumanyirivu, yaludde ku mukina ekintu yakimanyi, yaludde mu kino ekintu yakimanyi for over all the years. Kiki kyakozeewo nga ne bye yakola nga tujja tubyenyumirizamu atandise obyonoona because of the longevity in power. Kati muleke abaana bana abateemirandira naffe tujja besimbewo. Nze mpagira buli muvubuka avaayo nga gw'owulira nti toli satisfied na mukulembezeewo mu constituency ey'enjawulo yonna byonna byabadde ajja akola, nkuwagira okugjayo empapula weesimbewo. Nakirala tugende nga twesimbawo all over the country. Tuleme kubeesingira nti wano waliwo wano, tugende mu different places. Omukulembeze yenna osobola okwesimbawo mu kitundu ekyenjawulo as long as ozze kuweereza bantu ba kitundu ekyo. Tusaasaanire eggwanga lyonna erya Uganda, tubabuzeeko obutuuliro. Mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast mbeebaza nnyo. Tubeereko tusubscribinge tulikinge. Yeah man. Because of time mbeere bulungi mweraba naye nga subscribe. Bantu mmwe muleke abaana beesimbewo.